Leero mumanya Serebu wo nkuleetedde Winnie Nwagi ngono muyimbi okuva wano mu ggwanga erya Uganda. Kwaniriza ku Falke Official omukutu wokka ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku baserebu bo ab'enjawulo wano mu ggwanga erya Uganda ate era ne wabweru wa Uganda ate nga gwe anyumirwa firimu ez'ebina Uganda nga zizanyirwa mu lulimi Luganda naddala ezo ez'obutundutundu beera ng'osubscribinga ku Falke Official oyongere okuba nga nte onyumirwa era nga kafirimu kaffe essaawa zino akaliko bakayita First Love oba omukwano omukake beera ng'okanoonyako ate osobole okuba nga onyumirwa nga bw'oyiga. Kakati ngambye olunaku olwaleero nkuleetedde Winnie Nwagi era nga tugenda kumanya ebyo byasobodde kubanga akola mu industry ey'omuziki wano mu ggwanga erya Uganda ebitonotono ebimukwatako okuva ku famire ye okusoma kwe wamu n'ebyo byasobodde okubanga nte awangulako n'ebyobugagga by'alina mwaka guno ogwa 2025 era nga sigenda kubeera nga nkulisa okujjako okubeera nga ntandikirawo n'ebyo ebitonotono ebimukwatako tusobole okubeera nga tumumanya yaani. Njagala okutegeeza nti Winifred Nakanwagi nga gemanya amazaale newankubadde nga amanyiddwa nga Winnie Nwagi ono mwana nzaalwa ya Uganda era nga muyimbi mu ggwanga erya Uganda muwandiisi wa nnyimba asobola okuzannya firimu ate era nga brand ambassador ku kampani ez'enjawulo. Njagala okutegeeza nti Winnie Nwagi yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi gwali gwa 7 omwaka gwali gwa 1989 era nga yenkoledde vidiyo eno mu 2025 Winnie Nwagi alina emyaka giri 35 egy'obukulu. Winnie Nwagi gwe nkuleetedde yazaalibwa mu bitundu by'e Namasuba mu kibuga ekya Kampala era nga ssaawa zino omuziki gwe agukuba asinziira wali mu kibiina ekya Swans Avenue oba ky'oyinza okugamba nti Swans Avenue Music Label bw'atyo gy'asobola okubeera nga nte omuziki gwe agusansabulira bulungi nnyo. Nga bwe ngambye nti Winnie Nwagi yazaalibwa mu bitundu eby'e Namasuba era nga Namasuba kisangibwa mu mambuka g'ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Uganda nga kye kibuga Kampala. Njagala okutegeeza nti awo we yazaalibwa era nga bw'atyo we yakulira era nga bw'atyo yakula ne taata we yekka oba kye tuyinza okugamba single father bw'atyo nasobola okubeera nga amukuza bulungi ddala era nga amanya ga taata we ye Henry Kabiito. Njagala okutegeeza nti Winnie Nwagi y'omu ku bayimbi be tulina wano mu ggwanga erya Uganda abalabako ku mbaawo eziwera oba abasomako era nga njagala okutegeeza nti bwe tuba tutandise okulaba wa gye yasomera njagala okutegeeza nti Winnie Nwagi primary yagisomera wali ku St Agnes Naggalama Primary School bw'atyo nasobola okubeera nga nte secondary yagitandikira wali ku East High School mu kibuga eky'Entinda ate nasobola okubeera nga O level ye yagimalira wali ku Migadde College bw'atyo yeeyongerayo ku Namagabi SS wali mu district ey'e Kayunga nasobola okubeera nga nte bw'atyo yakola A level era nga njagala okutegeeza nti Winnie Nwagi ono okuyimba yakutandikira ddala nga akyali mu ssomero era nga njagala okutegeeza nti bw'atyo yajja nga astrugglinga oba nga atoba okubeera nga nte asisinkana aba producer ab'enjawulo ko ne studio ez'enjawulo okubeera nga nte akola ennyimba ze wabula nga wano teyasobola kubeera nga nte afuna omukisa ogw'amaanyi paka bw'atyo yasobola okubeera nga nte afuna TV talent show eyamufuula ow'enjawulo era nga wano ba producer bangi basobola okuba nga bamwegomba omwali n'omukulu amanyiddwa nga Benon Mugumbya ono nga yakulira ekibiina ekya Swans Avenue okubeera nga nte yamwegomba n'abeera nga nte atandika okuba nga ekitone kye akiteekamu amaanyi. Bwe tweyongerayo maaso n'okulaba ku love relationship ya Winnie Nwagi oba mufumbo oba si mufumbo alina boyfriend oba talina njagala kutegeeza nti wenkoledde vidiyo eno mu 2025 nga Winnie Nwagi tali single ate era nga si mufumbo wabula nga njagala okutegeeza nti ebintu ebisinga ebikwata ku love relationship ye tabiteeka nnyo mu mawulire abikuuma nga byakyama wabula nga bw'oba nga ogezezaako okuba nga omubuuza nti anaafumbirwa ddi njagala okutegeeza nti ekigambo kyakuddamu agamba nti ajja kufumbirwa omuntu omutuufu mukadde akatuufu wanaabeerera nga nte ayagala so teri muntu yenna asobola kuba nga amuteeka ku pressure ye ayagala okuba nga Winnie Nwagi amulaba mufumbo ye yeeteke ku pressure naye ye ajja kufumbirirwa waliba ayagalidde. Bwe tugenda mu maaso n'okweyongerayo ne Winnie Nwagi ono njagala okutegeeza nti Winnie Nwagi newankubadde nga si mufumbo alina omwana omu era nga ono omwana wa buwala era nga njagala okutegeeza nti ono yamuzaala oluvannyuma lw'okubeera nga yali yakamala okusoma oba nga yakamala secondary school ye bw'atyo yasobola okuba nga nte azaala omwana ono ow'obuwala. Kati bwe tugenda mu maaso n'okulaba olugendo lwa Winnie Nwagi olw'okuba endongo lwatandika ddi njagala okutegeeza nti Winnie Nwagi ono nga bwe mugambye nti kuva dda nga ayagala nnyo omuziki era kuva mu ssomero eyo yali mukyala muyimbi era nga mukyala muzinyi ow'amazina amaganda wamu n'okubeera nga nte yali amanyi kye bayita okukuba engalabi. Kizibu nnyo okusanga omukyala ng'amanyi okukuba engalabi wabula Winnie ono mu kukuba ebivuga ebinnansi yali mulungi nnyo naddala mu kukuba ekivuga ekyo eky'engalabi era nga kyamuyambako okubeera nga nte bwe yali nga amaze okuba nga asoma
obanga essente ez'okweyongerayo ku university zaali tezirabise bwatyo yasobola okubeera nga nte ebintu ebyo ebyokuzinako n'okuyimba byamuyambako okubeera nga nte atandika okwesajjulira ekkubo eryamufuula omuyimbi ow'olunaku olwaleero omulungi ddala. Njagala okutegeeza nti olugendo lwa Winnie Nwagi okufuuka omuyimbi ow'ettabbu yatandika nga backup artist era nga wano yali ajoyininze wali studio eyitibwa Monster Studios bwatyo nasobola okubeera nga yali backup singer oba backup artist ow'abayimbi bonna abaali bazzenga okulikodingira ennyimba mu Monster Studio abaali beetaaga okubanga ennyimba zaabwe zibeeramu ne backup artist era bwatyo kyamuyambako okubeera nga akabanga ke yamala ku Monster Studios kyamusobozesa okubeera nga yeegatta ku Coca-Cola Related Next Talent Search era nga wano bwatyo yasobola okubeera nga nte yamalira mu kifo kyali kyakubiri ekyamuleetera emikisa egyali gisinga ba producer ab'enjawulo ko n'abantu abakola mu nsonga ez'omuziki okubeera nga bamwegomba era nga kino kye kyaviirako n'omukulu ayitibwa Benon Mugumbya eyavaayo n'abeera nga nte amusayininga wali mu kibiina ekya Swans Avenue. Otweyongerayo maaso ne Winnie Nwagi newankubadde nga olugendo lw'okuyimba omuziki yali alutandise mu mwaka gwali gwa 2014 wabula akayimba ke akasookera ddala yakata omwaka gwali gwa 2016 era nga kano akayimba kayitibwa Embeera nga kano akayimba yakata omwaka ogw'engambye ogwa 2016 era bw'atyo nasobola okubeera nga yagenda mu maaso n'atta n'akayimba akamuyisaawo obulungi ennyo ne kamufuula ow'ensonga akayimba ako nga kayitibwa Musawo. Bwe tuyongerayo maaso ne Winnie Nwagi y'omu ku bayimbi abalina ennyimba ezizze nga zidigiza bannayuganda mu matuuko n'okunyeenya amagumba ne babeera nga nte ennyimba zino bazisanyukirako ddala era nga zibawa essanyu era nga bwe bawetegereza ku nnyimba ezo zazze nga akuba abannayuganda mulimu oluyimba oluyitibwa Kanokoze, Magic, Detergent, Olukoba, Show Me, Bunsonsomola, Munnange, Mataala, Yitayo, Amaaso, Bwogaana, Sasi ku Nnyama, Jangu, Mukwano gwo, Kibulamu, Musawo, Science, Katono Katono, Gwennoonya, Embeera, Kyowulira, Everything, Kwata Essimu, One Chance, Fire Dance wamu n'ennyimba endala ez'enjawulo ngezo zimuleetedde okubeera nga nte afuna obuganzi mu ggwanga erya Uganda ko n'okubeera nga nte yeeyongera okuba nga yeesinga omuyimbi ayongera okunyweza erinnya lye mu industry eno eya Ugandan music n'asobola okubeera nga ekintu abeera akitambuza bulungi. Kati bwe tugenda maaso n'okulaba ezo awards zazze nga awangulanga omuyimbi nga asinziira ku music omulungi gwazze nga akuba bannayuganda njagala okutegeeza nti mu mwaka gwa 2016 Winnie Nwagi yasobola okubeera nga nte awangula award ya Breakthrough Artist wali mu awards eza Ugandan Entertainment Awards omwaka ogwo gwa 2016 era nasobola okubeera nga yawangula ne Best Song of the Year mu awards eza Uganda Entertainment Awards era nga oluyimba olwawangula award eya 2016 luyitibwa Musawo. Bwatyo yongerayo maaso n'abeera nga wali ku Club Music Video Awards yawangula Viral Video of the Year era nga oluyimba lwali Musawo. Bwe tweyongerayo maaso n'okumanya ebyobugagga bya Winnie Nwagi mu 2025 njagala okutegeeza nti wenkoledde video eno mu 2025 ng'ebyobugagga bya Winnie Nwagi bikubisibwamu emitwalo 5 mu nsimbi eza $, era ng'ebyobugagga bya Winnie Nwagi byeyongedde ng'ayita mu kutunda ennyimba ze ng'ayita ku mikutu egitunda ennyimba okugeza nga YouTube, Spotify wamu n'emikutu egy'enjawulo, concerts ez'enjawulo wamu n'okuperforminga mu bivulu eby'enjawulo ate era n'ezo tuwa zazze nga akola nga kimuleetedde okubeera nga nte obugagga bwe bweyongerera ddala otutuukidde mu mwaka guno ogwa 2025. Sigenda kuba nga nsukkawo ne Winnie Nwagi okujjako okuba nga nzijukiza gwe atanaba kuba nga osubscribinga ku mukulu teekako akade obeere nga omanya bwe tukoze video empya ate nga gwe yasubscribinga edda weebale nnyo kye wakola kati gwe anyumirwa ebinayuganda nkukakasa ebyakabi bikyajja. For now Mukama Katonda akunkuumire tusinkane mu video eddako. Bye bye.